Ebika by'abakazi omutali yadde akawooma. Asookera ddala omukazi nga mbeerera. Abasajja kumpi ebitundu 9 ku buli 10 teri musajja ayagala kwegattana mukazi mbeerera. Ekisookera ddala kulwanagana ne mbanga abazannya wrestling. Ekyokubiri bw'obanga amuwangudde abatalina kyamanyi buli kimu kyakuyigiriza nga kwotadde okukaaba amaziga agajjulujjulu ng'alinga gw'osobyako. Abasinga baagala abantu abalina kye bamanyi abatali baakuyigiriza. Owookubiri omukazi kyesirikidde. Ono be bosanga nga tavaamu yadde akaloboozi, tamanyi yadde okuyimba, yadde okuwuuna, agwawo bugwi. Omusajja n'abanga alya Money Queen zino ze batimbako engoye ku boutique. Omulala omukazi ow'akasagazi nga ye buli ddakiika ayagala kumutakula. Omusajja n'atuuka n'okukomawo awaka nga yeesibyeko kanula ku mukono. Emutaasetaaseko omukazi alowooze nti mulwadde ali ku ccupa naye ng'era akanyamugamba mukwano weekakabe mpulira nfa. Waliwo omukalu nga ye taliimu yadde akaseerera naaka. Be bosanga nga buli ddakiika omusajja abeera akomba ku ngalo bw'atyo okuyisaayo amalusu mu ngeri y'okumuwa olugonza n'anaasembayo yoyo omukazi ayina amazzi agasukkiridde obungi. Newankubadde nga amazzi buli mwami g'ayagala era n'eddagala erigaleeta ndirina era nditunda. Naye ate too much of anything is bad. Waliwo ekiyitirira bwe gasukka okuyitawo nga mangi watuuka ekiseera ne wakala ne wakambaga oluseerera lwonna ne luggwayo era kyangu nnyo omusajja okuvaayo ng'afunye ebiwundu. Nze Abankojja.